nze kambabulire mukulu wange hamu oyo muyugiddeko ebintu bingi. Mukulu wange hamu ku sente zayina singa n'okumutukako oyita mu security nga 10 naye yasigala ye hamu Hamisi gwosanga mu kkubo, gwosanga ku boda, gwosanga ne munyumya era nga tibageti ye hamu toyinza kutegeera kubanga kiri kyayina. The real him cannot be changed by anything. Wano osanga omuntu mufere aina miliyoni 2 afuukidde ekyalo ekizibu. Obugagga tebabwetimba ate era tebabwogerera. Obugagga buba mu mutima. Mukulu wange yamu nga tannagaggawala yasooka kugaggawala mu mutima. Kyovula baye bw'abaaga basente tabeerako mu kamera. Gwalabeko amu nga taddeko kamera mbwa agabye sente. Kubanga kyali takyetimba takyeyita akiri. Kibagamba ati tamale mirundi junior ate nembeera nga siyenze kati kyekizibu ekiruma abantu ku social media temuyina sente. You want to act like you have money because you are not rich. Okimanyi, you know it. Okimanyi osiba kiwani esente toyina. Ta mugula ababalekanira omugagga yuyo have ever seen Chirumira putting people on social media to tell him that he has money? Omuntu nga tali kintu ekyo yekakatikako ebintu bingi to prove. Mwabasiya muri you are proving. Obugagga wealth manyo kuba ne sente n'obugagga byawukana. Wano buli omu alina sente ku mobile money. Wali wayina 5 wali wayina 3 naye si mugagga. Obugagga buba n'omusingi kwe butudde. Ensiguko roots abasigo bugi temuyina mirandira. Wagenda n'oyola omuzira Katonda nakuyamba n'ogwa ku kikazi ekina sente nekikwagala babi nekifa cancer. That's why you are rich. You have no roots. That's a fact. Never kubuza sente wazijawa. You can't explain because you don't have wealth, you have money. Money and wealth are different. Chofuna banga Aga Khan tayinansi naye aweebwa ekitiibwa mu UN aina international immunity. Aga Khan sente zine emirandira era Aga Khan bwajja mu Uganda ne red carpet bagimuteerawo. Si bawana bi bawana bi you were wanna be. But the fact you are not rich. Ochimanyi kachovulango oyino gula abalekani teri mugagga gwe bakubira ndulu tali yo munsi guzeni baga yenyini wa Facebook gomulaba yetimba buli wamu gwalabye ko guzeni baga nyini wa Facebook nga yetimba buli wamu nga billboard nga ate Facebook ye kwe tuli. Obugagga tebabweyita. Obugagga tebukubirwa ndulu. Obugagga bubeerako emisingi n'emirandira kwe butudde. Kwe butudde. Tuvulanga sente abantu balina sente ne webafa omwana azisikira dereti mulwana. Muwala we yabirimu kati obwo obugagga obuyina omusingi ogulabikako boy good naye akati I hear hamusiri mwazijja mu masabu
Omusamize yaga nti genda ogagawalemu emyaka 5 bwe jiggwako bajjajja sente nga bazitwala. Obuze emyaka 2 okimanyi. Kyo mujoge ekibuga. Teri muntu ayina sente ali mu bbaala. Ekyo nakyo kankibabbireko. Aize najja bazu kusabwongo. Teri muntu ayina sente abeera mu mabaala ge tubeera mu kiro. Night life. Njikuddiremu okiwulire. Nobody ayina sente ng'abeera ekiro mu mabaala. Amabaala gajjuddemu babbuloka ba mataka. Bano ntuuze mwanyi. Bano tukubye ddiiru ey'omugagga. Tulina omugagga gwe tubbye. Naye abagagga abayina ensiguko, roots, wealth. Those who have wealth are never in bars at night. Because comfort doesn't rhyme with wealth. Okwejalabya tekutambulangako na sente. Era kyovula banga abagagga basinga obungi abayina sente saawemu abiramu mu office ye. Njagala ogendo olabe Dr. Sudiru Paleria. Njagala olabe mukulu wange Ham. Njagala olabe mwami Kirumira. They are ever in their businesses in the morning. Go munaku jotukire 5 babamu kyovula banga mu kuzimba ekisaawe mukulu wange Hamu abaddewo babeerawo physically mu kuzimba eno gundi ye munyonyo eno je eyabaddemu Naamu Dr. Sudiru yabeerangawo 24/7 kati that's wealth. Ne kati mugule chupa za bere yemu ya mitwala 3 ngate wanebweru bagitunda 12 novumira okwa abantu nagagga wala kumwenge ko wagwagga walira gwe wali agagga wali kumende weise kita kya mwenge tuli kwanjula gwe omulagule chupa za nairo 12 na nyampiroko navume cyalo nati nzeba nemulaba bia kati omwenge gwafuka dirandite really ekintu kyoko nakyo tatwala mu banka nofuna mu sente tichina makulu mwe mwetaaga topic nno ku bugagga omuntu na kujogera ku bereya mbu Captain Morgan 18 Nage juniors nafuna sente kati wali wakayimba abanaku ke muyimbe naku zino baby twafuna sente mama twafuna sente abalala balira monte bakayimba batya kayimba ako that famous song for poor people on TikTok oli obo munyobo webuzad nat baby twafuna sente ex twafuna sente walai twafuna sente abazadde baba wa monte nze nenfuna sente nga they don't have money ze bafuna. This reality talk. And society aferimbiddwa nnyo. So bonayiga the difference between money and wealth. Ojja kutegeera byengamba. Ne kati abamu temusobola kubitegeera. Ate era sibyantegeera ya mwera sibanenya. Byanjogedde oba tubitegedde era sijja kunenya. Kwa buli omwensi agirabira walala. Everybody